Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond at the newsroom gwe mukutu semakutu kwoli ebyomubaka Justin Namere ne Balamu Barugahara abaminister ababiri bibinonno bibasobedde kyekituusewo olunaku olwaleero byonna ngenzi maaso n'okubanga mbikuŋŋaanya kwoteeka okubanga ate mbikuleetera. International media egenzi maaso n'okubanga eyongera okuteeka gavumenti ya kuno okuninga kwoteeka n'okubanga babanja obwenkanya bwa Dr. Kanokiiza Besigye kwoteeka abasibe bonna bagamba nti Uganda ly'eggwanga erisusse okubeera nga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Eggwanga erisusse okubeera nga ate erityobola eddembe ly'obuntu n'okumalako bannansi eddembe lyabwe ery'obwebange. Okutabakanira eddembe ly'obuntu ze zimu ku ezo empagi ensi kwegenda maaso n'okubanga eyimirira nga buli ayimirira mu kkubo lyalyo baba balina okugenda maaso n'okubanga bamukomako oba sinakindi okubanga bamukuba ku mukono. Kaakati nno esembabule gabadde maziga amereere masekati ga musajja mukulu amanyikiddwa nga General Rwashande bonna babano baswadde Namere gwe yali abbako ssente z'emmwanyi bitabuse Museveni aliyiridde miliyoni 152 n'azisasula n'agamba abange muleke kubanga munswaliza mubaka. Aba FDC beegugunze bagamba twagala aba PFF beegugunze bagamba twagala Dr. Kanokiiza Besigye atwalibwe mu ddwaliro erisukulumye awo. Ye omubaka bali omubaka Lutamaguzi Sebakula eyali omubaka wa Nakaseke avuddeyo n'ategeeza nti gavumenti kiki ekireeta okuba ne private wings malwaliro ga gavumenti eyo yensibuko y'okubeera nga abasawo beekolera gadde bengalye kwoteeka mwanattu n'okubba ensimbi y'omuwi w'omusolo enguzi esukkiridde malwaliro ebyo bye bimu ku bijja okugireetera era oba ebigisibye malwaliro ga gavumenti n'ebitongole ebirala ebiringa bwe bityo. Nze Deni akutuusaako ensonga z'Ssemasonga abanywanyi njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo sooka ogimpere like ojwa like ebijja kudduka emisinde mingi etuke ku buli ssekinomu asobola okuba ng'agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe atulaba era atugoberera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo njagala okusaba twegatteko mu butongole ng'osubscribinga bw'oba osubscribinze kiba kitegeeza ofuukidde ddala kitundutundu ku ffe. Nze Deni akuweereza kujjukiza nti tulina omukutu gwaffe omujja ogwa Deni exclusive wansi mu comment section wenkuteeredde link gitapping emuwe kutwala ebutereevu ku mukutu ogwo ate mwanattu olabe emboozi bwegwa amakerenda. Nze Deni Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu kwoli katutandike n'omubaka Lutamaguzi tuwulirize ebigambo bye wano katono bibino. Why should we have private wings in government hospitals? Ayina omulwadde luli mulako mu private wing abansasuza emitwalo 10 buli lunaku omulwadde okufuna wasula n'enkunyumizaako teri kintu kyannuma nga ggwe kubeera nti buli kaseera bulinga eyagufuula omulimu okunsekerera nga obusekerezi. I mean sente ezo zaali zirina okuba naziteekangamu bwe nakunyumizaako ng'omuntu gwe mmanyi wakuba bukubi mu ngalo lwaki anti kati mulina okutuukako mu bizibu ng'ebyo mulabe kubanga ebiseera ebisinga ffe bwe twogera mutuyita abayeekera ba gavumenti nange nsanyuka nnyo nti otuukayo n'okiraba ku practically nti gwe nga munnamawulire osobola otwalayo omulwadde wo. Yes, why should you have a private wing in a government hospital? Mulago yo kayina private wing. Anti kati kyenkugamba system eyo yatandika ddi nti kakati gavumenti etaddewo private wing mu government hospital. Who owns those private wings and where does the money go? Zetusasula. Ani nyini private wing njagala omngambe nti ono edirector wa private wing. Kwetwali ettagala lyetutwalayo liyambe ku bantu baliteeka mu private wing. The doctors who are supposed to attend to patients in that hospital, government hospital, bagende eri mu private wing. So government eddagala lyegula ku nsimbi y'omuwoomusolo ate baliguza abantu mu private wing. Kati baliteeka eri mu private wing. Abasawo government besasula. Okay?
baweereze bannayuganda bagenda eri mu private ate omulwadde n'abasasula omulundi omulala omulundi omulala kakati waliwo ebintu ebimu kati ebibeerawo ekyali kikusesa kyeki waliwo ebintu ebimu ebibeerawo ffe ng'abakkiriza bayibuli etugamba ngenda kubamma okutegeera nsobole okubasaanyaawo kubanga ebyo ebintu biri common ogwo oli omu ku abo abangi ennyo abanyigirizibwa. Why should we have private wings in government hospitals? Where do they put drugs zetupurchasinga ne tuziweereza mu government hospitals yamba abantu baziza mu private wings? Who pays those people who work in private wings? I think government. But these are private wings. How can a government pay doctors who are working in private wings? Please stop confusing Ugandans. Era kyetubagamba bwekyakunyumira ku nnaku yange kiki mujja kukiwulira kubanga ebiro bitugamba nti waliwo ebiseera buli omu wajja okukirozaako. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Ngobi Swaib yavaayo n'agamba bannayuganda nti bannange mwesulirayo gwa naggamba naye kino buli omu ajja kirozaako nti ekiri e Uganda mmere ya lumbe n'ataaka abyalya bangi balowooza bya muniini era byakusaaga wabula ye Kongo yagenda mu ddwaliro nga bamusasuza 10 padde enno gwe wali lake kati singa waliyo nga olina mulwadde wa kansa wandikiwuliddemu wandituuse ne mu kakadde buli lunaku. Naye ekibuuzo kiri nti era munnansi kye yeebuuza kiri ekintu kimu kyokka. Ddala tuyinza tutya okuba ne private wings ate mu malwaliro ga gavumenti? Gavumenti y'emu ate era esasula abasawo abo abakola mu private wings. Ebibuuzo bwe bityo bannayuganda bye beebuuza baagala funa service delivery kyokka ate services ekifo kyozibawa ate muzitaddemu bazisasulira. Ekitegeeza munnayuganda asasula emirundi 2 bamusala omusolo omuyitirivu ate ne bamaliriza ng'era asasudde ssente kyokka era namuzisasula n'okugula amalagala era n'amalagala gali taxi ekitegeeza era asasula omusolo emirundi 2 oba 3. Ye munnansi asinga okubonaabona omuntu wa bulijjo. Kaakati nno Balamu Barugahara wabaddewo vaawo mpitewo mu bitundu ebimanyikiddwa ng'eby'Essembabule. General Ashande Hanifa Kawoya Engumi katevuge weerabireko. Balamu Barugahara alaba olutalo olugenda mu maaso. Omanyi Essembabule mu nettaka lya Town Council bamafia baalitunda emivuyo egiri eyo abannasembabule bagirumiriza General Ashande Hanifa Kawoya nalabyeko legwe babbye obwa chairman ng'alumiriza General Ashande mu maaso ku maaso ng'amugamba wabbye obuwanguzi bwange oli adde n'abantu 24 nga nze n'abantu simanya 10 bameka n'okwata n'ojjawo abalondesa n'obatwala ggwe wennyini. General Ashande n'adda mu kwewozaako emivuyo egiri mu NRM nkugambye gino giringa what we call a last kick of a dying horse. Omanyi abaganda balina olugero olugamba
nti enkima gyekoma okuwalampa waggulu gyekoma okwoleka obwerere bwayo. Oyinza okuba nga bino byonna obiraba ng'ebyokusaaga ne byongera okubeera nga bye-exposinga how rotten this system could be era how difficult engeri gye kiyinza okubaamu Balaam okulaba nga azza engulu system, kubanga ekituufu kiri nti bingi ebyasobedda naffe twebuuza Mukama Katonda atuyambye atya. Kaakati ensonga ziizino wano njagala tugende wano. General Museveni agambye nti bannaayi kansasule ssente z'emmwanyi nammeere ze baatwala. Sooka owulirize wano tugere. Kalubiriza okufuna ssente z'abantu abamuwa emmwanyi. So president yalaba bino ebintu ku TV yasazeewo okugamba nti ssente zonna ezibangibwa Masaka ez'abaana ababanja abasupplier kuba ez'Amwami Bulegeya nnyingiko okusinga zibaleese azisasule olwaleero. Era lwaki mbayise wano tuliise Mbabule mbadde sobola kumala budde nti ate nzire Masaka nga ndi mu mirimu gyange. Ssente zaabwe president aziweereza era ngenda zibakwasa bazisayiningire. Tewali wa mwanyi abanja president oba abanja omukozi wa president. Kujjako ng'oli yasayiningire emmwanyi ezize ku lulwe ezisali eza president ezaweebwa Mwami Bulegeya. Omuntu abanja yekka ye Mwami Bulegeya ate ng'ebbanja lye nalitegeddeko ne controller alimanyi. So twagala kubawa ssente zammwe. Lwaki mwogera obwedda? Zino milioni 5. Zino milioni 10. Zino milioni 15. Kati obanjako milioni 3. Bagenda kuwa security ekutwale. Wow, no. That's what I was getting. Zino milioni 45 za Mwami Bulegeya. Zo milioni zo 5 oyagala 5 kati Bulegeya asigaza 48 wonna tubawadde milioni 2. Tunagala kudamu kulaba Katambi akagamba Bulegeya simanyi onaanona mmere yalute emmwanyi nga Bulegeya yazireeta ebimbozi ekome. Okusokera ddala twebaza Honorable Balaam yawulidde omulanga nga tubanja ssente z'emmwanyi twafera tubadde tubanja ekibayi kitusumbwa mu bino ebintu byonna ebbanga lyonna emmwanyi gwe twali twaziwa Honorable Nammere yali yaganda okukola acknowledgement y'emmwanyi ezo era nga kibadde kyasibwa ssente zino zituwa naye olwabyo nga tufunye ssente zino twebaza Honorable Ssebo mulimu omulungi gw'otukoledde era tugenze kuweereza n'endala tusuubira zikyabanja bajjazituwa naye nga twebaza nnyo President. Minisita Balaam Bargahara byamusobedde n'ebyasinga musobera bitya olunaku abakyala bano lwe baavaayo ne balumiriza Nammere okubanga yatwala emmwanyi zaabwe n'atabasasula bo nga basupplier. Nammere nga bw'omumanyi okwekalakaasa kwe empisa ennungi zayolesa mu bantu ez'okubanga tebaayo gwawa kitiibwa mwana twera n'addamu n'aba nga azoolesa bulungi. Ono nno we yatuuka n'agamba omukyalo ono nti nkutwala mu kkooti lwakunnyonoonera linnya era n'amusamoninga n'amuweerawo ebipapula bya intention to sue. Ne tugamba Nammere eryanyi lyo lingi kituufu tulirabye olirina naye gamazima gasigala tegeekwese era bannansi bajja babagalaba. Kaakati mwanattu tugenda okutuukaawo nga ebintu General Museveni abiyingiddemu paka bwe yakutte milioni 2 n'agamba nti musooke mukwatire awo ate Nammere mu musonyiwe. Nekye nasinze okwagala ku mukyalo ono muvumu ekitagambika era y'ebigambo bye tabirumamu era njagala kukuwa katambi kano osooka olabe ebigambo by'omukyala ono. Wuliriza bulungi tubirabe. Byonna kyosobola
taata tusiimye nnyo tusiimidde ddala ffe twawulira omulanga ng'otugamba tubeere bakozi mukama waffe twabeera bakozi era ne tukola bwe bajja ne batusaba emmwanyi nti nno gwozi bawadde era twatwala obuvunaanyizibwa taata w'eggwanga agambye tuwa omubaka Justin Nammeere emmwanyi emitwalo 2 taata tusiimye nnyo tusiimidde ddala ssente tuzifunye tetukyabandya twebaza Honorable Balamu okutufaayo n'atugoberera mpaka lwe tufunye ssente zaffe. Mwebaze President nze temuneebaza nze ndi mukozi we. Yabadde atulaba. Ebyokutwala mu kkooti obimanyiiko. Ate singa nali njogera kale bule nandifunye ssente. N'okuwaayiriza Honorable Justin. Simuwaayiriza kuba emmwanyi naziwaye. Kati bye ebya contract bibye. Nekyeyamani nabyekibiina. Naye wano weebaziza President okusasula naye ate obadde obanja Honorable Nammeere. Anti President Museveni yasasudde nga omanyi taata tayagala ntalo tayagala biswaza ne mu kutusaba emmwanyi batugamba President Museveni yakoze ki yazibawadde. Kitegeeza obadde obanja President Museveni. Mbadde mmanja Justin Nammeere emmwanyi yaŋŋamba nti President yakoze ki yazimuwadde tonzija ku mulamwa. Olinayo okwetonda kwonna ku byakutwaliddwako mu kkooti. Seetonda kuba obuvunaanyizibwa bwabwe mbadde mbabanja kati bansasudde kati ate ontwala otya mu kkooti nga mbadde nkubanja naye obadde obanja Honorable Nammeere mbadde mbanja President Museveni tansabanga tano na wange emmwanyi ate contract. Bw'owuliriza nze nina ekizibu kimu kyokka eri abantu abagenda maaso n'okubanga babuuza ebibuuzo oba okuyitaviwenga abantu ng'oba oliawo tebaasoma mawulire. Kati mpuliriza ebibuuzo bya Calvin Kayanja nga mulere mwereere gasiya temuliimu makulu. Mbukati atoyogera ki lwaki waliwazana omuntu bw'aba akutumye n'ogamba nti nzize wagundi Deni aŋŋambye ompe ssente zino. Kituufu Deni akugambye gwazze okubanja gwe nina obanja ddayo ogamba oli gw'ogamba yakutuma asasule. Nze saamulabako gwe nalaba. Bannange omuggo guba gwa nnatema si gwa nnalonda. Ekyo temukimanyi. Anyway, yo General Museveni yagezezzaako okulaba ng'abikkirira bino byonna. Naye Nambeemu alina kyeyayogedde ku mbeera ya Balamu ono ne Nammeere wuliriza kati. Nze kinsanyusizza era lwaki mpa credit nenjiwa NUP nti Balamu alabi watuuka ku banene nti mubeera muyogera noono. Mwete mwogera. Omanyi nanyumyako ne Mwami Kyagulanyi oyo. Kankunyumizeeko emboozi emu gye twanyumya. Mu mirundi emingi gye twanyumya guno gumu ku mulundi gwe twanyumya eno emboozi gye yampa. Yaŋŋamba teri kizibu. Nga kukwata muntu mu kumpanya. Naye ng'omuntu oyo alina erinnya. Simwangu. Nga munene. Omunene takwate. Yagamba twebuuza emirundi egyawera. Butya we twengejinga n'agamba twatuuka kufuna ssente ziriko bujulizi. Okumwekaliza mba. Waliwo ezaaliza Jedda. Nkulayirira. Naye nga teziriko bujulizi bumala. Nga kati be babuuza leta we nasayininga. Omubbi omunene nga teziriko bujulizi bukola ki? N'agamba naye omanya abantu n'amasimu be nafuna ab'enjawulo. Institution ez'enjawulo. Ku university ez'enjawulo. Bano baani? Mu bibiina eby'enjawulo ebyobufuzi ebigundiivu. Totuswaza. Mu bataka. Muki? Bwebitiibwa. Ab'ebitiibwa bonna. N'agamba naye kye bayita okusalawo okugamba nti ono yakola kikyamu. Kati Balamu kyalina ogwo omutima gwalina okwambala. Asalewo. Wabeerawo n'abakukyawa. N'abakwogerera amafuukuule ng'ate abantu babalaba nga be bali credible. Si byangu. Yemboozi gye yanyumiza eyo. N'aŋŋamba kati okutuuka wano mukirabira gwe tomanyi we kyatufumba munda. Nga bali kwani olwo Munnamasaka? Nga bali kuwa ekitiibwa. Tebyali byangu. Okusinziira ku Nambeemu omanyi mu nsi muno abantu bakola ebintu byonna bye baba bagenze maaso n'okubeera nga bakola. Naye wabula kino nno
buli omu akimanye bulungi nti oli waaviirayo ogamba nti katu exposing ekintu sirwe kiba kibaddewo kiba kizze kibeerawo emirundi mingi oba oliawo ng'atannafuna bujulizi butuufu naye nammeera kimuwe ekyokuyiga nga bwe bagenda ku district ku malwaliro ne bakwata aba officials ono tebabuuza nabuuza nti kino ng'obagamba oyo mu mutwali banaamunoonyerezaako nammeera yadde alina osooka stepping down oba oliawo naye ne bamutwala ne bamala omunoonyerezaako kati baanimaze osasula ssente ezo nadda okiraba otya ekyo kubeera kye bakola kye bagamba nti ffe kino tukivumirira ne sekuvumirira yenna si weewaawo BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu Semakutu kwoli omulungi agera mu maaso n'okubeera ng'ate ondaba kw'oteeka okungoberera abanna PFF si basanyufu mu mbeera ya Dr. Karukiza Besigye mwali Okero yasanyukanga n'asaba n'okuwumulamuko ne bamugamba awumule yasaba Minute Maid omulamuzi n'akola order ne bamuwa Minute Maid n'aginywa era olunaku lumu yayerabira ku lw'eddembe gye yali alabaawo free hearing embujja okugamba my lord n'agamba my love naye Dr. Besigye yetakoze eki takifunye mugume tetujja kupondooka Bana PFF bagamba bo bagumu nnyo nnyini ddala tebagenda pondooka era bakusigala nga balwana okulwanirira Dr. Karukiza Besigye si basanyufu yadde akamu n'akeddagala tweyongereyoko wano katini neyogerako nga bwe natuuse ne Honorable Nyanjula Doreen ne batugoba kati bannayuganda mugume Dr. Besigye akyali mu intensive care ali mukoma naye tumanyi Katonda bulijjo alwana entalo ajja kumujjayo tuyina entalo ez'amaanyi ze tuyiseemu ezisingana luno twawangula Kayihura yali mubi nnyo okusinga kati abana abaliwo twawangula Black Mamba ne tuwangula Narufenya yali mbi nnyo okusinga basement batutwalanga Narufenya batutwalanga Kireka naye byonna twaguma ne tubiwangula ne tuwangula Mayombo ne tuwangula Omara ne tuwangula Kaweesi na bino tujja kubiwanga basement tujja kugiwanga olaba ekitwewuunyisa ng'ogyeko ebyokukwata abalooya ba gavumenti ne basiba ku Dr. Besigye naye twalaba Okero Walegaba yayingiranga mu kooti nga musanyufu n'okuseka ng'aseka kubanga bamuteerako environment emulaga nti balina okumuwuliriza era omulamuzi amuwuliriza ali free and fair Okero yasanyukanga n'asaba n'okuwumulamuko ne bamugamba awumule yasaba Minute Maid omulamuzi n'akola order ne bamuwa Minute Maid n'aginywa Banna PFF ku nsonga engeri gavumenti gyekuttemu ensonga zaabwe si basanyufu yadde akamu n'akeddagala wabula Dr. Karukiza Besigye amawulire okwetoolola ensi yonna gagenze maaso n'okubanga ensonga ye gagikwatako nnyo nnyini ddala naddala emikutu nga CNN, BBC n'emirala bino nno bireetedde international community okubeera ng'evaayo. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye ameanguka na kupoteza fahamu leo alipofikishwa mahakamani katika mji mkuu wa Kampala. Besigye ambaye amekuwa kizuizini kwa zaidi ya miezi 20 anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Leila Mohamed anatufungulia taarifa yetu kuu usiku huu. Video ya shirika la habari la kimataifa la Reuters inamuonyesha Kizza Besigye mwenye umri wa miaka 70 akipaza sauti wakati wa kikao cha leo kabla ya kuanguka chini. Besigye amekuwa kizuizini tangu Novemba mwaka 2024 baada ya kukamatwa pamoja na msaidizi wake Obeid Lutale katika nchi jirani ya Kenya. Wote wawili walirejeshwa Uganda ambapo baadaye walifunguliwa mashtaka ya uhaini. Walikanusha mashtaka hayo na maafisa wa chama pamoja na mawakili wao wameelezea mashtaka hayo kuwa yamechochewa kisiasa. Juhudi kadhaa za kutaka kuachiwa kwa dhamana zimegonga mwamba. Afisa mwandamizi katika chama cha Besigye cha People's Front for Freedom PFF, Harold Kaija, alisema kwamba Besigye alikuwa amesimama tu na ghafla akaanguka. Upuuzi huu lazima ukomeshwe. Upuuzi huu lazima ukomeshwe. Mnaweza kunifunga pingu
lakini upuuzi huu lazima ukomeshwe. Mnaweza kuniziba mdomo mkitaka. Sitakaa kimya. Sitakaa kimya. Sitaruhusu upuuzi huu uendelee. Unatumia vibaya sheria. Unaitumia vibaya mahakama hii. Ni lazima mahakama hii ikatae jambo hili. Ni lazima sisi... Dr. Karokiza Besigye ensonga ze zikutte ensi yonna. Dr. Karokiza Besigye yakwatibwa okugiwa e Kenya ne Dr. Bedi Lutale atereddwako emisango egyo gyonna. Uganda Mungu yamanyi. Kulwa Katonda n'ensi yange nzikirize mbatere wano tusinkane nga Gurude ne yakkiriza. Nze Deni. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.